Unveiling truth beyond headlines ku Invix Media twabagamba okubanga ate tubawa updates dala mwe abagenda okubanga muchakalya mu kibuga Kampala mu December abasama yonna gye mugenda okuva nyongera okwebaza mwenna abatulabira mu Cape Town okulima koona we really do love you, one of our best fans okuva mu Cape Town tukwagala nnyo ne bafani baffe mwenna across the world and within Uganda tubagala nnyo. Thank you so much. Putting all that aside, we here to give you updates on what is happening dala mwe abadigize oyinza okujja mu Kampala nga you don't know what is happening, what is on the ground. Here to let you know about the two mega concerts that are going to be happening. Njogera mu ku Luzungu because I want to confirm with someone yakyusa da accent nga gwavaamu dango ga nze mwana Luganda I don't know. Now I'm informing you this so that at least you know kifuna muno omanya nti this guy is talking about this. So putting all that aside, bulijjo mu December tubeera n'ekivulu ekigala omwaka mu ggwanga lyattu Uganda, that is Nkuuka yapo wali mu Lubiri emmenge wa Ssaabasajja Kabaka ebiramu abantu ab'enjawulo okuva ebule n'ebweyanga bazze okubanga ate bakuba emmunye ku Ssaabasajja Kabaka kubanga bazze okubanga balaba Ssaabasajja Kabaka n'okubanga ate bafuna entertainment okuva bayimbi ab'enjawulo. If you didn't know, that is what is happening in the companies ezenjawulo ezivayo ne ziba nga ate zishowcasing their products nga ate nkiwa this time around tugera kubeera ne yipuno oba mu side zombi cause ebivulu biri ate byonna bigera kubeera one of the mega concerts that are gonna be happening come ennaku z'omwezi 31 December. Now some of you are asking yourselves, kivulu kyekyo ekigenda okubeera nga ate kiyugumya Nkuuka? This is the mega concert that has been on loading for almost 2 months or for almost 3 months. That is the Nkwacho Festival eya mwana mulenzi AlienSkin. Oluvannyuma lw'okuva ku kyetwandiise press conference y'Enkuuka okwabadde ba Saabategese okwabadde Abtex okwabadde Bajjo niba promoters ab'enjawulo babadde mu press conference ne babeera nga ate bawa highlights on what is going to be happening okubanga batusuulira ku bice bigenda okubanga ate bibeera mu Nkuuka ne boogera nti AlienSkin tagenda kubeera part of that concert. Oluvannyuma lw'ekyo ekyabaddewo nkiwa it took almost 12 hours AlienSkin najja ku live teyakoze press conference, but I believe it went viral even compared to what has been a press conference ya Bajjo ne Abtex cause yaze ku live, that is after 12 hours najja n'abeera nga addressing a date when Nkwacho to take place, that is Nkwacho Festival ebadde ku loading for almost a period of 3 months. Naye n'abeera nga agissaayo kati mangi beebuuza yagitaddewa boy yagitadde mu kibuga wakati eri wali eri ate ku Nakivubo oba ku Hamu Stadium ekyo ekisaawe ekipya kye baakazimba ekiriraanye amaduuka ga Hamu ekiri mu makkati awo we yatadde ate n'okuba nti ye yabadde mu Namukisa oba ng'ambe ntya yabadde mu Namukisa agenda okubanga akiggulawo oba ye muyimbi agenda okubanga asooka okiggulawo mu Uganda. So to the people abali ebweru abeebuuza what is going to be happening this December more so but party people, I'm here to give you updates. This side we're having Nkuuka and this side we're having Nkwacho Festival. I don't know what is on your mind at the moment. Wawogeda where are you going to go? Wawogeda okubanga ate onyumirirwa. Yep. My viewers, I want you to inform me where you're watching from. Mubenga mutubulira mutulabirawa ate mutubulire omwaka mugera kubanga mugumalirako wa. Where are you going to be ending your year from? Is it from Nkuuka? Is it from Nkwacho Festival? Is it from church? Where are you going to be ending your year from? Stay tuned. We love you, Invix Media Services. Kaboom.